kati kyaganye ne sekandi enjo okuvaayo era ne bwayogera nti ennyimba zange abantu bamuvuma buvumi naye nga zo zize zo ennyimba zize naye kyesaagala bateekemu abantu bye bagamba mbu Kafeero yabba ennyimba teyazibba baategeeragana kuba oluyimba yali yaluwadde Mabirizi Mabirizi bwe yafa Kafeero n'aluyimba kuba Mabirizi yali mukwano gwani gwa Kafeero yono gwe yayimba oba Mabirizi bwamulyanga yadde yoyo oyo Mabirizi John mu kumu appreciatinga olw'oluyimba walumbezaaya undi n'amuwandiika officially kibiina kya bayita kulabako Gita Singers n'amunyanjulira ng'ennaku z'omwezi oba zaali 19 October 1992 n'amuwandiika officially okumuwandiika Kafeero n'agamba nti atutteko ono kuba naffe nga gutuwulidde yayimba obulungi era twagenda okuyingira mu mwaka gwa 95 nya sekandi kuyimba nga Kafeero kuba ye yamuinspiring okuyimba era kye kyamumwesibyako ennyo ate ne Kafeero n'atabeera mubi n'amwagala Kafeero yayagala sekandi Kafeero yali tabeera na muntu ku teepu gyakubye. Alright, yes, oli ku Glosh TV nga bulijjo nateera njagala kubanga nkubuuzaako muganda wange gwe wenna atugoberera wano ku mukutu gwaffe gwa YouTube nti wasiibye otya ogamba otya kasubire oli bulungi nateera nkujjukiza nti nja kusaba muganda wange genda wansaawo osubscribinge olikinge ateera osharinge still osobola okomentinga okusinzira ku vidiyo eno nga woba okoze ki nga woba ojabe nateera nyongera okubanga nkujjukiza gwe wenna eyandyetaaze okubanga olanga naffe aba Glosh TV osobola okubanga otunoonyako kanamba kaffe ak'essimu 0750312083 oba 0750312083 ojja kubanga osobola okubanga otufuna tujja kubanga tukulangira bizinesi yo osobola okubanga naawe ogikuba abantu mu maaso. Nsonga y'omukulu Paul Kafeero ekutte wansi ne waggulu abafamile bagamba nti kaakati oyo yali maneja bituufu n'abantu mu comment section mwakutte omuliro mwagambye Muzeeyi Kagatto ayinza okuba yali amanyi ku Paul Kafeero naye nga teyali maneja nkugamba bino wammanga teri muntu asobola kwesiba ku kintu n'ajja mu kamera n'akyogerera nti ate nze ebiki yali maneja wa Kafeero era zo tubuulira ku ebyo ebirala bwino omulala gwe badde temumanyi azzo bakakasa mwabawakana mbu teyali maneja azzo bakakasa nti alina ebirala bingi nnyo byamanyi nga tugenda kuyitako ne wa meeya w'Ekyengera aliko kati agenda ovaako mu gwokutaano omukulu Walukaga Mathias mu nsonga za Kafeero nazo zamuyise nkwaniriza kojja kakati kale nnyo buuza kuba tulaba abalabi baffe mwenna ku mikutu gino balamusizza twesiima nnyo nga tubeerako bye tukola nga muli eyo musubscribe nga mulayiki nga musharinga bwe munagenda mu maaso mujja kubanga mufuna ebyo byennyini ebyesigika era nga bwe tuwogerera kaakati buli kimu kumpi kiri mu pipeline nno ojja kwewuunya nnyo bwe banaakugamba nti ate kati nange nina channel kijja kutiisa kojja Kagatto waguddewo channel ya YouTube era we tuwogerera kati bagiyita Kojja Kagatto exclusive genda bugenza wali Kojja Kagatto exclusive kati ojja kubanga abo ababadde babeera mu budirisa ne batandika okubuubuza biki ojja kuba ofuna nze n'ebyo byennyini byonna nze kennyini nga tobijja walala ate babyongeremu naye nga ofuna nze era bijja kubanga nga obisangako bwe obyagalidde abaagala ebyobuwangwa abaagala ebya history abaagala biki byonna ne entertainment bijja kubeera nga mbiteekako ng'ate si ekyo tekinzija mu kubeera na bembadde nabo bo bembadde nabo abo ba Lulango bakumugugu tulina okusigala nabo oba tutya oba mbeera ki oba mbeera ki bwe ntyo nemba nga bwentandise era nja kubeera nga nja kusooka kwanukula bantu bonna bowulira boogera mubwogera byonna ebyo tabeerangako takolanga ki tekuli aweza myaka 3-4 kati kazi gwolina emeka nze nina 7 kati omuntu atalaba ku Kafeero lwe yajja n'oyogera ki nga nze ntusisinkana naye gwe wawuliddeko nga bisirikirwa akugamba nti saali
Tanacho nze nabeera era kyobola banti bisirikira sinnamufuna muteekwa okutendereza nnyo omwana muwala oyo anti nze muyita mwana kuba namufu era twamufuna mwana naye omwana muwala embaki ate kiba kirala embaki gye miswaswangule nga mmwe bye bajja mu nankani mu best bye basanga mu best nze embaki ojja tuyinza okukoma wano ng'ogambye muze banzija mu best kati ate gwe lwaki ogamba bisirikirwa ku buntu bulamu bw'alina omuntu asobola n'omusajja ng'afudde n'agamba kino kiikino kino kiikino y'omu ku bawala abato betwali tubaddeko nabo be nali ndabyeko kubanga Kafeero yafuna bisirikirwa nga mwana muto ng'alira oyo ng'amwagala n'omutima gwe gwonna ng'omuntu waliwo ne bwe nawulidde amubakudde mbu wali mukuuzi wali toyagala Kafeero naye nze sijja bigendamu kubanze kati olw'okuba nabeerako okusooka yajja ng'amanyi Kafeero be bano abaki abayimbiyimbi natannategeera sebo nate bisirikirwa yagenda okufuna Kafeero ng'ate Kafeero tannayaka anti nga tannayaka ng'alowooza nti era yabeera naye kaakati agenda okulaba omukulu nga yafunamu ettooke n'erinnya liri eri n'agamba kati wano ku bintu bya Kafeero kwaseva agenda bibba byonna ate nno talina kye yatwala waliwo omuntu ayinza okugamba ndi bisirikirwa yatwala kino abantu babyogere naye nze njagala oli ajje nga ntudde wano nga waliwo omwana gwe twatambula eyaddawo nga nvuddewo n'afuuka manager bamuyita Godfrey Kizito Musisi naye ate kati musajja mukulu kati Godfrey Kizito Musisi Saalongo abeera Namugongo kati ye yaddawo nga nze nvuddewo nze ngenze emirimu gye nali ndimu nga gyentutte tewali kintu kya Kafeero bisirikirwa kye yatwala ate tewali kuba bantu okumanya abafamire baali bamulemeseza n'okuyingira n'awaka nga Kafeero yakafa era singa teyali mulindwa muwonge ne Geoffrey Lutaayo oyo manya atawo Geoffrey Lutaayo nga tayagala nonsense mu bintu be bagamba bisirikirwa nti yingira ojjeyo ebintu bye weetaaga mu nju nga bamulemeseza era n'abijjayo naye era bagenda okubuuza ebyapa nabaga nti ekyapa nkirina kuba Kafeero yali tannafa yali yeesiga nnyo bisirikirwa kuba yali loyo nnyo n'amugamba nti nkwegayiridde bisirikirwa Robina bati yamuyita ekyamuyisa nno bisirikirwa yali amutiizinga butiizinzi kuba bisirikirwa eryo erinnya baali mutuuma waabwe bwe baali mutuuma ate nga ye talyagala kati n'akinyumizaako Kafeero bwakinyumiza Kafeero n'akuba oluyimba olwo bisirikirwa n'ateekamu linnya eryo bwe yateekamu olwo ng'ono oluyimba naye n'alwagala nga takyalina kyakikolera erinnya ne likana bisirikirwa y'omu ku bantu nga tuli tubeera Maganjo ye muwala eyali mu myaka 21 ndowooza by then oba yali nga awo mu 20s eyabeera ku bunkenke obw'abasajja abajja mu budde bwonna ew'omuwala omufumbo nga ewabba teyafunako budde bwabba kuba emirundi egisinga saawa eno Basudda ze ono Kasoza ze ono Sematimba ze ono Mbalira ze ono kuba Walukagga gye yali awo wetufunira ne Walukagga meeyo nga kavubuka kato bwe kati kalabika bulungi nnyo Walukagga era Kafeero bwe yakaleeta n'agamba nti ajja kubeera nako kavubuka kampisa kavubuka kalabika ate kantu kalamu kavubuka kajja kumuyimbirangako kuba kayimba bulungi kuba Walukagga okujja mu Kampala gundi yamuleeta Mamuli Katumba nga yayimba dda ate Mamuli Katumba ne yaleeta abantu bangi yaleeta n'Abitex Mamuli Katumba yaleeta Abitex ngenda mukunoonyaako Mamuli Katumba yaleeta Abitex Mamuli Katumba by then yali ali mu abasajja abaagala ebyendola yayimba n'oluyimba olwo nagundi oluyimba lw'omukazi yali vice president omanyi Mamuli Katumba simwawula nono omusajja ono agamba bannaye ŋŋenda mumpeeyo ke mumpa oyo Sseŋŋendo kati bw'oba erinnya Sseŋŋendo nga tosobola dyawula ku Mamuli Katumba then obwongo bwo buliko ekikyamu nga erinnya Sseŋŋendo nga towulira Mamuli Katumba niri erinnya mbadde zyo si terijja naye endabika omanya ebintu bisesa ate Abitex yali takotegeka bivulu yali muyimbi Abitex yali DJ
owooza DJ Abitex. DJ Abitex. Era Abitex ate bamanyagana ne gundi ne Walukagga. Abitex yaleetanga yeyajjanga nga ye DJ nga ekayunga eyo e Masaka nga gundi Walukagga asoma. E Masaka ekayunga? Wali kayunga mu Masaka. Bw'oba obadde tokimanyi bumanya yeekiri. Okay. Naye ate Abitex okufuuka DJ yava mu kusoma yali asoma kijja bwemi. Tuba bantu basoggodde nnyo. Naye asirina kibi kyenjogera. Abitex ne bamulemesa okusoma. Abitex. Ebyamulemesa nabyo bwe ndibandijja ndibibabuulira. Nze sambalira muntu nga talina kyakoze. Anti lwaki musunira? Bantu bamuye yatomanyi yali muwanvu ng'alaba abantu balaba ng'omuntu omukulu so nga ate yali mwana muto. Ate era Abitex nga dijjawo munde mu nnyendo ng'asoma ebyokusoma biganye olwo. Muganda we n'amuteeka mu bidisiko bye yali alina. Muganda we yali alina disiko ze yali atambuza n'abanga mwabeera mu disiko omwo. Kati Mamuli Katumba gye yamujja ndowooza ne bajjaawo naye ati bwe yatuuka kuno yabeera successful nyera ate Abitex abantu baamwagala nnyo kuba yali Abitex omanyi obuduli yali okuva edda nga muntu w'abantu bw'aba akwagadde akwagala. Era Abitex yayagala Mamuli Katumba n'obulamu bwe bwonna. Era Abitex ye muntu yekka gwe nkyasoose okulaba ku bantu abalala abakolaganye n'abalala kuba nze be nakolagana nabo abange bo balala. Ate erabira munne. Abitex teyeerabira Mamuli Katumba ne kiba kyogenda okulaba nga bali ne Mamuli. Kati Mamuli bw'aleeta Walukagga. Mamuli yaleeta ne Walukagga. Yali mu kibiina bakiyitanga Makuge. Mamuli Walukagga bw'abamuleeta n'amuleeta n'ayingira ekibiina bakiyitanga Lukwata gye tasingazi. Ekyakasozi kati baba bali awo Kasozi waalwalira bakuba teepu gye baali beegatta nabyo awo ewakasiwukira awo nga kukupa mota zaawo baba bakuba teepu nga gundi ayimba kino kitalo nnyo nnyo kitalo Kasozi agenda gundi n'akola ki n'adda mu bigambo baali bayimba chorus kye bayita chorus n'agiddamu. Kati Kasozi gundi wamuwulira nagamba nti Kasozi yayimba bayimba baali basatu Kasozi basudde ne Kafeero bakola gundi gye batuyita kuba ate duo yebeere yaki ey'abantu ababiri oba ate baba basatu bagiyita batya collaboration. Ndowooza bakola kolabo ne bayimbira wamu abantu basatu nga bayimbye teepu eyo buli omu n'ayimbyako ennyimba zayimbyeko. Gundi n'ayimbako oluyimba baluyita Kasozi agenda. Kafeero lwalina kolasi nga yeetaagamu ng'eddingana bw'okugiddingana gundi n'agihaminga ng'ahaminga awo kolasi nga bw'egenda mu ttena. Kati Kafeero olw'okuba yali ayagala nnyo Harmony mu nnyimba ze n'agamba kanakana nga kayimba nga katudde awo Walukagga n'agamba nti akaana kano gwe yimba bino ebigambo n'amuwa ebigambo by'omuki kolasi y'omu luyimba olwo. Walukagga n'agiyimba bulungi nnyo mu ttena. Kati era bonna abaofunye oluyimba lwe bayita Kasozi agenda bama oluyimba oba erinnya baliyita nekyalijjukira bulungi naye nga lwe lulimu Kasozi agenda kino kitalo nnyo nnyo kitalo nnyo Walumbe Zaaya. Ne Walumbe Zaaya alyoko wuliriza nnyo bwe mba njogera topakuka. Kolasi erimu ekigambo nti kino kitalo nnyo nnyo mazima Walumbe Zaaya nga nti kitalo nnyo olw'okuba Walumbe abuza abantu kati ne Kasozi agenda abule. Ebyo ebiseera Kasozi yali mulwadde. Ndowooza kye mbadde nsoose okunnyonnyola. Ne mugamba nti ne bayimba ne bakola kolabo bayimbe yo gundi nga tebannafa. Gundi wayimbira ezo ennyimba nga addamu kolasi. Kafeero okuva olwo Kafeero n'atwala Walukagga n'agenda bwe yavaawo Walukagga teyaddayo ewa Kasozi gwe yali mukamaawe teyaddayo kugenda kuba awo Kasozi yali asula Kasozi yali asula sayidi ya Mundeema yali asulawo teyaddayo naye
Walukagga yalinnya pick up mabega ng'atuula Kasozi gundi ng'avuga Kafeero paka Maganjo awo opposite ne Maganjo Grain Millers awo kuba waliwo ne factory y'ebizigo eri awo naye Kyengulu awo Kafeero we yasulanga awo district agenda okulaba nga bazze n'omulenzi awaka nga Kafeero gundi Walukagga ono bakatandika kukola mirimu bakatuma kino n'okulira ddala bulungi nnyo nga weekend bwetuuka n'agenda n'ayimba yali akola wa Kafeero era naye olwaliro ne bonamusanga tajja kwegaana n'akola bulungi nnyo Kafeero n'amwagala nga buli kyayi bw'aba agenda okuyimba wa recording nga era gundi agenda okumubaakinga ne ku nnyimba ze ezimu ku shows nga ajja n'abaakinga singa baba tebalina kyondala kuvuuluka ati yava wala n'ayimba oluyimba bwe bayita akanywa mpola ng'ani ayimba Walukagga lwanyuma lwali lulungi nnyo akanywa mpola lwali lwamunkunwedda lwamu 98 awo wagundi Walukagga yajja mwana muto mu 97 nga mwana muto naye kati ate nawunyiza nnyo nawuliddeko ng'ate Abitex agamba nti ate Walukagga ye mukulu ku ye ate Walukagga ate abeera atya omukulu w'oli ng'ate oli already yali akola nga na DJ ng'ate yagendanga ne ku ssomero gy'asomera gundi ye mukulu anti ayinza okuba yayiga obwa DJ naye ng'ate yajjukira otugambe yali yakava mu ssomero naye ng'avudde mu ssomero naye era nti kizibu nnyo omuntu okutuuka omutwala abeere DJ nga mwana muto taliiyo gw'olinayo DJ gwomanyi nga mwana muto ng'alina gy'akolera nga bamuleka agende ne mu bifo atwaleyo disco kati oyinza okugamba nti nga Suuna nti mwana muto myaka 10 n'eka nabiri embeera bwete bwe yali kati Kafeero yali yenkana nga Suuna bbe sigambye bw'atyo ngambye nti omuntu amateeka ga Uganda tegakkiriza muntu ali below 18 kukola kyengezaako okulaga abantu so kati gundi bw'agamba nti yali akola ng'ali below 18 ambuulire yali amukozesa ngende musibe Abitex n'olwekyo Abitex oli mukulu kwani Walukagga tewali na kwebuuza bw'anaaba ayagala nja kubaleeta kuba bonna nabalaba bato Abitex naye wajjidde ne Walukagga we yajjira naliwo era Abitex bwe yajja mamuli amuleese n'amuleeta wali kunaka ku dduuka we twali tutunda ennyimba zitwabanga tutatunze mu studio zinene baaliyitanga HK awo ku paaka wali ekizimbe kye bayita gundi Old Park Mall paaka enkadde mall weeri awo emmotoka we ziyingirira wennyini we yatuukira Abitex we yatuukira baamunona we yatuukira nze sigambye obaamunona ebigambo ebyo byawukana saagala okozese byoyagala anti we baali basulaawo nedda we yatuukira nze sigambye n'ekigambo gye basula nakyo nsobola okkyogera naye nze ngambye we yakola ki gye yadda saamanyaayo gye yagenda okupangisa oba kusula nze nkubuulidde we yatuukira nga bwe nagamba nti oli bwagye yajja mu Uganda yatuukira Ntebe tekitegeeza nti yapangisa ku kisaawe anti era nange kyova ngambye nti we yatuukira we baamunona nze ebyo ebyokumunona ate sinnabyogerako kati naawe ate bonaaba oyagala ojja kujja otunyumize bwe baamunona kati ebyo era nabyo kati kirungi nti waali kati ate ogambye nti omumanyi ojja mubuuza nti kwolwo wasula wa bagenda baatambula gundi bwe yatuuka kuno yali gundi active nnyo ate yali sharp n'atandika okutambuza n'akola omulimu gwa mbaleese okutambuza groups ezina performing anti yagenda mu kitundu bayimbi mbaleese naye nga n'akola bulungi nnyo era abo kuba mbaleese bajja wano waaliwo yali abakulira by then baamuyitanga Semmambo nga ne kubeerako ne Kyobe ne Keti ye yali atimba bipande Keti promotion naye nga mwesigwa nnyo yaliroyo nnyo kyotalabangako kyekyamuviirako n'okufuna yali mwesigwa kyotalabanga nga n'omuwa emitwalo 5 ndigenda otimbe balansi wo omusangawo yali ne muganda we baamuyitanga Lukindu
n'omulala Waswa Kyobe yafa ne Lukindu yafa. Waswa yali wali maaso ga Durban Trust wavuga boda ketiye emirimu gye gyakola era kati gyamutwala mu maaso nnyo n'abantu agenzeewa kati tubadde tukyali eri ku kyakafeero nga bwe kyabadde kitambula bwe tuti bwe yatambula ne bwe yavaayo ne bwe yaleeta Walukagga okufuuka gundi we. Kafeero teyatwala Walukagga nti ntutte house boy, yatwala mwana amuyimbidde bulungi amukwateko babeere bombi ate n'akolera ddala bulungi era Kafeero yagenda okufa kuba Kafeero yali mukulu ku gundi nnyo, yali mukulu nnyo kuba Walukagga ndoza yali mu 20 nga yali nga 21 22 nga Kafeero alinga 28 n'abanga n'amulabirira babeera bonna kati era Kafeero Walukagga yakoppa ebintu bingi nnyo Kafeero engeri gyayimbamu gyaplotingamu ennyimba ze byonna ebyo n'okwagala okulabika obulungi okuba omuyonjo byonna era okuva olwo n'abanga yatambula n'omutindo bwatyo ne babanga obulamu babutambuza batyo okutuusa lwe yafa. Ebiseera ebisinga omuntu atambulidde mu bigere by'omulala oba yeefaananyiriza omulala tatera kuvaayo ng'era kiri kye wagamba nti omusana gusobola okubikka ekitangaala ekirala kinene kitalabika. Walukagga ye nga yasobola okukimeekinga nga tatambulidde mu mbeera Walukagga teyatambulira mu mbeera ya Kafeero. Walukagga yafuna identity eyiye yafuna kye bayita identity. Kati omuntu atambulidde mu gundi y'omuntu kati olaba wanga gwe bayita kireva gye yayagala ayimbe ngaani tosobola kuvaayo ng'oli ne bwafa abantu basigala bakyawulira oli kati kyaganye ne sekandi enjo okuvaayo era ne bwayogera nti ennyimba zange abantu bamuvuma buvumi naye nga zo zize ennyimba zize naye kyesaagala bateekemu abantu bye bagamba mbu Kafeero yabba ennyimba teyazibba baategeeragana kuba oluyimba yali yaluwadde Mabirizi bwe yafa Kafeero n'aluyimba kuba Mabirizi yali mukwano gwani bwa Kafeero yono gwe yayimba oba Mabirizi bamuyanga yadde yoyo oyo Mabirizi John ye muvubuka omuyimbi yali asala French cat nga muto yali ng'ayimba ebintu bye birungi kati ennyimba gundi yazibwa mu kumuappreciatinga olw'oluyimba walumbezaaya gundi n'amuwandiika officially mu kibiina kya bayita kulabako Gita Singers n'amunyanjulira ng'ennaku z'omwezi oba zaali 19 October 1992. Kafeero akwanjulira Angel Sekandi ng'amuwandiikidde officially ajje uliriza n'amuwandiika officially okumuwandiika kubanga yajjanga nga bali ne mukwano gwe waliwo mukwano gwe omuvubuka erinnya lyali lya Kisiraamu naye sikyalijjukira bwe yajjanga naye Kafeero n'agamba nti atutteko ono kuba naffe nga kutuwulidde yayimba obulungi era twagenda okuyingira mu mwaka gwa 95 nga buli luyimba abawala abaana abaali bayimba mu kulabako Gita Singers nga bonna Sekandi yabawandiikira ennyimba okumanya alina omutwe kuba ye yali alina omutwe mulungi nnyo ayimba bulungi nnyo ate ayiiya ate Kafeero sinenya Sekandi kuyimba nga Kafeero kuba ye yamuinspiringa okuyimba era kye kyamumwesibyako ennyo ate ne Kafeero n'atabeera mubi n'amwagala Kafeero yayagala Sekandi Kafeero yali tabeera na muntu ku teepu gyakubye naye yayimbanga nga baliko n'ebifaananyi ne Sekandi amuteekako in fact ninako simu yange sigirina n'ebifaananyi ebimu mbirina bye yagenda ng'ateeka ku teepusi ze baabeerako era ennyimba ze yayimba ze yayiiya n'aziyiya Enjo n'agamba mukama we nti naye mukama wange ku ngeri eri ennyimba zo gye zitambulamu ng'oziyimbi nze nnyinza okuyimba ennyimba ne zitatambula nga bwe zandikoze eki naye zino zizino n'amuwa gwe mwandabira ansusseeko
kuba officially Walumbeza yali amaze okudikiralinga nti amumuwadde n'amuwa oluyimba lwe bayita movia oba olumanyi enamba y'ekikulu yambulako enamba y'ekikulu yambulako tobanga wankaddiya olwo nalwo n'amuwa n'oluyimba luli luno olwayimba ng'agamba nti kino si kyangu kyakubagamba olwo oluyimba nalwo lwa gundi lwa Angel Sekandi yaluyimba era ye yaluyimba yamuwa n'ennyimba n'essaawa y'okuzaawa n'agenda nga amuwe ennyimba nti zino ziyimbe ojja zinyumisa okusinga nze ng'akoze eki lwakuba nti bambi ekitegeeza zino Angel Sekandi ze yayimba it was a combination of two nga bawandiika oba zaali za Kafeero Angel yawandiika ennyimba ezo ekyo tekijjaawo kugamba nti tekitegeeza nti Kafeero yali tayiiya Kafeero yali muyiiya mulungi nnyo ng'ayiiya ennyimba n'ezimu yafuata ziri mu bitabo nga naye bone bw'ozisanga otoyinza kumanya nti yali alina dduyimba bw'ati kuba yali alina bw'ayimba ennyimba ze ng'awandiika stanza esooka n'awandiika chorus ebisigadde ebigambo n'abyongeramu bwongezi kati nga toyinza zitegeera era olaba tewali asobola zikoppa ennyimba ze ezaaliwo kati Kafeero yali muyiiya ne Angel nga muyiiya kati ekyomukisa omulungi abayiiya bombi ne babeera wamu era ne bayikola ennyimba ennungi ne zitambula nga olw'okuba baalinga wamu nga arrangement Kafeero yagikola arrangement gyeŋŋamba yiiya ebidongo nga tosobola kumanya nti luno gundi yaluyiiya oba luno gundi yaluyiiya ate olw'okuba nti Kafeero nga musirise ate n'afuna omwana oyo Angel Sekandi ng'ate ye musirise nnyo era Sekandi talina byayogera kyova olaba omukazi yayogera Sekandi tayogera omukyala oyo yaliwo nga mukulu naawe oli muto bw'oli muto ye mukulu nkyengezako gamba anti obukulu si bulwadde ate tebuluma sigambye nti kibi kati kiki kyeweewuunya like fesi etunula buto naye okubanga anti kyekirungi temulabanga gwa fesi ekula okusinga emyaka gy'olina abo bo gye bali abantu era nakyo si kiki bagamba ndi mukulu okusinga emyaka gyaliwo saakyagala kyebagamba omwana omwana gwe bagamba mukulu okusinga emyaka gyalina abantu batama abantu bambi bakola bubi kakati embeera bamugiddeyo bwegizinjala naye ekyo kyabadde kikyetaagisa kubanga kyo ekituufu kiri nti credit ye ayina ogifuna kubanga nga lwayita kyova olaba mulaba firimu bw'eba ewedde olaba ng'amannya mangi gayitawo buli omu baba bamuwa credit ye nti ono yakoze kino ono yakoze kino ono yakoze kino so omuntu waba ayogedde tekiwoba nsobi kati njagala tuddeko emabega katono omwami Kafeero ono bwe yali ajja wamanyako enzija ye Kampala oba amajja ge ate kati mwe mulowooza nti byenjogera mbijjawa Kafeero yajja ng'azze kufuna kibiina mwayimbira yali 1987 Museveni akawamba kati nze ebyo saagala bya Museveni bwe yawambira nze nkubulira byange tonyingizaamu anti saagala nnyo mumwenda emabega kakati naye mu maaso ko ndowooza awo nga bw'ajja nga waliwo ebibiina ebyali biriwo piikingi Makula Gita Singers yaliwo bagitanga Makula nga yerimu omusajja bamuyitanga Musomesa Kaweesa mwalimu Sauda Lubalala mwalimu omusajja bamuyitanga Kabuye mwalimu Kasujja nga bakuba ebidongo birungi nnyo Makula oyo nanyini yali nanyini disco bagitanga 2000 yali nnungi nnyo ng'ebeera maganje eyo ng'ekubira eyo maganjo era nga gyabeera era kyobola banne Kafeero bagenda basenga maganjo okuliraana mukama waabwe yajja bw'atuuka awo n'agamba alina ennyimba z'ayagala naye okukola ki
okutunda kati mwami Kasajja nze nali ndi wa Kasajja nga wenkola nga ndi ku reception nga nze nali nteekateeka groups zaali bbiri yali group emu by then yazaali bbiri bagitanga Festac Singers ne Picking Guitarists kati Kafeero najja nimulaga mwami Kasajja Kasajja nawuliriza mu nnyimba nangamba genda oyo awuliremu najja nempulira nawulirako ennyimba ssatu oluyimba muvubuka munnange kwaliko n'oluyimba lwe bayita Victor kwaliko n'oluyimba essaawa y'okuziika nenga mwami Kasajja nti ennyimba nnungi nnyo kinzirizira nenzimunyonnyola nagamba nti bwe ziba nga ziri ssatu kuba teepu baalinga baagala liida ya luyimba lumu n'agamba nti ajja zigula bw'aba akyayogera ebyo omwami bamuyitanga Gonza n'ambuuza nti ennyimba z'omwana oyo ziwuliddemu ne mugamba nti nziwuliddemu nti ziri zitya ne mugamba nti mpitirivu n'agamba nze nziguze Gonza kali Kasajja Kasajja nje ng'akyawuza nti nja zigula oli n'agamba nze nziguze ne mugamba nti nze sijja kwogerera mwana oyo genda mutegeeragane ki byammwe ne ŋŋamba Kafeero nti gende omwami Gonza wuyo ne bagenda emanju mu ofiisi ne bateesa ssente zaabwe ne bamusasula ssente ze n'amugamba adde bamalirize bagende mu studio n'aŋŋamba nti ojja kgenda naye tetulina wa kumusuza naye tukoze tutya nemugamba nze nja kgenda naye kuba nze nange nali nsuulira mu maganja kati awali opposite ne gye bayita Atalanta Guest House we nali nsula around awo nga so ne musomesa Kaweesa we yali asula kati mba nsazeewo nti nja kgenda naye koje nti mugambe nze nja kgenda naye boosi yennyini n'agenda ne Kafeero n'amutwala eka bw'amutuusa eka n'addira garage yali ateekamu mwalimu nkoko azaalundiramu ne bazaawulamu n'akatimba bwe bati Kafeero ne bamuteeka sayidi ene yeeki n'asula n'enkoko kati olaba asuze nazo ate manyi oba oyanguwa kwogera bwe bazaamwawulamu ne bateekawo akatimba aba asuze nazo aba asuze nazo kati gw'oli bwagamba nti nasuze n'oli omusajja baba bataddewo akatimba kaakati munnange ng'abeerayo ennaku bagenda okuyitawo ennaku bbiri oli n'amusasula ssente ze ez'ennyimba ayingira studio bamusasudde afuna enju awo bayitawo wa mukyala bamuyitanga Nattabi kuba ne musomesa Kaweesa we yali asula so no mwami ono omusajja yagamba nina diguli 7 mu nju Ssebunya we yanyweranga omwenge ozende we Kafeero kyeva nnyo ayagala ennyo omwenge n'agogeramu amaanyi nga basulira ddala awo wennyini we gukola ki ye yaziggala zo Kafeero n'afuuka omutaka waawa w'emaganjo ennyimba tezaatufuukira ennyimba ogenda okufulumya teepu omanya nga speedi bwe yaddukira Kafeero mu weeks 3 nga teepu efulumya Kafeero yali sita ng'afuuse sita nga buli muntu atandise omutegeera nga ne batandika okukola show nga bagituuma muvubuka munnange kuba Baduli bwe yagenda okujja ng'ekibiina ekyo Makula kikola show gye bakyakolanga nga bagituumye Sitaani atwefunzizza kuba lwe luyimba olwali luliko ne bakyusa ne batandika okuba muvubuka munnange tugere baleetedde ekivulu Sitaani atwefunzizza ne muvubuka munnange n'enkulabira abantu Kafeero n'alanda n'avaawo n'afuna enju awalala n'akolerera olwo bavaawo Nattabi ne bagenda ne bakola gundi n'etambula bulungi nnyo gurupu eyo era nze nange n'ensanyusa nga buli kyekola kyonna bwe kituuka ekiseera waliwo embeera eyajjawo tewali wayinza ginnyonnyolako okuggyako nga anti bw'oginnyonnyola ate ababuukira bano abawulidde ennyimba ng'oli afudde ne balowooza nti bebakola ki kati Kafeero n'ava mu gurupu nga
batandisa bamulaba bubi be yasangamu bwe bamulaba obubi Kafeero n'asalawo atandika ekibiina ekikye n'akituuma kulabako era n'atwala musomesa Kaweesa n'atwala Sauda n'agenda n'amugamba Sauda n'atajja n'afuna omukyala baamuyitanga Ssenga Nakubulwa yali mu piikingi n'amugja mu piikingi n'amutwala eno n'afuna Abudu Majidu Nsubuga ndowooza mwali mugusamba naye nze gwe mmanyi nze gwe ŋŋamba anti ekikulu nti mubuguutana nnyo ki problemu yammwe oddidde Majidu Musisi omufudde Abudu Majidu nze kyova olaba ebibuuzo nabiyita saali muwuttufu nti oluwulira erinnya nga ngwirana nalyo kakati anti kati nedda gwe tolowooza nti nno nze bwe mba negundi mwe nnundira ente nti nange mba nte nte ze bannunda kuba mmanyi zo tezitegeera kati munnange bw'atandika gurupu neekoleera neeyaka abantu tebatandise okulaba Kafeero ate okosiwa olwo aleese negundi endala bagiyita n'akuba teepu endala eyadda ku eyo abatunda ebyokulya kyekijja nkunene kandi bikati mutobimanyi kwagwala okuba mubuukidde kuba babayogedde Kafeero biri temubimanyi naye anti ate olwo oba tomumanyi bw'ogamba nti ogamba nti gwosinga okumanya nga ennyimba ze yayimba tozimanyi olwo oba tosinga mumanya kati kyenva kubuulira by'ogamba mbu tobimanyi kubeera singa wabadde obimanyi bwabadde tombuusa n'ayimba ezo ennyimba kijja abatunda ebyokulya oluyimba lwayitibwanga ekyetere embiriizi baali bayita kiki ekituufu batunda ebyokulya kyoyagala kuba kakati n'oluyimba lwolaba nga lwe bayita Walumbezaayo siri erinnya lyalwo bakyusa lukyusa abantu olw'okuba baali bawulirangamu ekigambo Walumbezaayo naye oluyimba luyitibwa Olusibira mu bbwa naye agamba abantu mu comment section bagamba nti ekigambo ekyo Olusibira mu bbwa nakyo kiri mu luyimba olwo kati bo baakakiwulira buulizi kuba n'essho gye twakola nga tebagiyitanga Walumbezaayo nga bagiyita Olusibira mu bbwa kati naye bano ababuukira olw'okuba bawulidde twogera Kafeero baagala nabo babeeko kye bannyonnyola n'essho gye twakola nga oluyimba lumaze okufuluma ng'eyitibwa linnya lya luyimba Olusibira mu bbwa oba oyagala ebipande twabikubiranga wa musajja bamuyita Muzamiru waali wano ng'ogenda ng'omubuuza ali ku Nairo Theatre wali ku Nakivo Settlement waali manyi saagala bintu nze bino bya kuwaawaala nga tolina kyolina bwino naki nze kyenva nkulagirira bw'oyogera kino bwe mpulira olasana mu kino nga nkulagira nti genda obuuze ku gundi ne gundi kuba bwe twali nze siibuukira bubuukizi nti olw'okuba nawulira nti Kafeero yafa mu mwaka gundi ate ennyimba ze mbadde nzaagala kati nange mmumanyi tomulina kye mumumanyiiko nze kyenkugamba nti bw'oba oyagala genda kati kubira bisirikirwa naye akubuulira oluyimba bwe lwali luyitibwa kuba bwe twali kubira gundi Mukaabya ne Mukaabya yaliyo Mukaabya ate yali already waali era Kafeero yajja Mukaabya musajja mukulu Mukaabya mukulu banna akusinga ansinga kiŋŋamba ansingira ddala Mukaabya si jjajjange Nakabiri nze simanyi nja mukuleetera obimugambe omanyi abantu tebaagala bagamba nti bakulu maama abantu tebaagala bagamba nti bamugamba ni Mukaabya okuze bati nange yayomba naye nze ate mwattunze olyo sikikwako balwaki nze nabwe bwe neewunya oyogera emyaka gyo ntanvumu gumu anti on'okufaanana emyaka nga kwendi ng'ofaanana nga bwenfaanana oba toswala naye abantu baba bayulisa osanga omwana ali mu myaka 28 ng'olaba nga jjajja wange ate nze ne maama wange era tayulika maama wange waali ali 97 naye ng'ate asoma bayibuli bulungi tayambala galubindi amannyo ge gonna agalina ate awulira bulungi kyokka gwe ensanvu ozambala nze nzambala lwakuba nti mbadde nkolera ku kompyuta emirimu gyange
era sizambala lwakuba ndi siraba nzambala lwa butakola ki lwa light gundi ennyukuta ezimu nga nina zirabisa ki kubanga gundi yanyonoonako amaaso naye so siyinza gamba nti gwe sikulaba oba ki naye abantu bwe batyo bwe balowooza mbu ate nankani si bwe yali oluyimba si bwe yali abali okubenza omuntu abeera mu komenti vaayo oba kwifuna olunaku ujje tutuule ffenna onnyonnyole abamanyi ku luyimba nze nange nkuleetere ne kava yaalwo n'ebipande ebimu nkyabirina nga tulanga oluyimba lwe bayita olusibira mu bbwa yesho gye tukola nabyo nkyabirina nga sho ekyo walumbezza kyali kigambo ekitandika oluyimba naye nga oluyimba lwali luyitibwa olusibira mu bbwa era ne tukolamu n'ekivulu nga kiyitibwa olusibira mu bbwa okumanya nga lwali olusibira mu bbwa lwakola lwamala emyaka 3 nga lwe lutambula mwakola ssente siffe zaali nannyini kibiina nze nali nsasulwa era siggamba nti kuba Kafeero yafa simubanja yansasula paka lwe yafa nga ate nava ewuwe mu birieji naye nze yalinga mpa ssente zange zitwali twayogerezeganya ng'azimpa ng'era alagira Kizito n'azimpa sirina kyenyinza kugamba era bwempuli sirowooza nti waliwo omuntu ayinza okugamba nti yafa amubanja taliiyo kuba yali tabyagala nga n'okugamba bugambi nti gundi tebannamusasula tebannamuwa ssente kuba gwe yalagira ye nga takwata mu bya ssente naye nga gwe yalagira okugamba nti gundi abaana bawe ssente gundi muwe bweziti nga tayinza kugamba kumuwa 15,000 n'omuwa 4,400 ng'ekira agamba ndi lwaki okola bwe si birungi Katonda omanyi yali atya nnyo Katonda nga akuzza mu Katonda so tewaliwo kintu kye tuyinza kuba nti tugamba nti Kafeero oba kino oba kiri ye Kafeero bye yali akoze yabikola lwakuba kino ekinyiiza abantu abo abawulira gundi sekandi ng'ayogera banyiiga lwakuba omanye abantu ababuukidde ekintu baba bakambwe ennyo labira kuba abawagira omupiira bawagira ettiimu ne banyiiga nnyo n'okusinga abazanya ne bamaneja baayo omusajja yagiza wali kakati waliwo nabaana era bwe bali neyayimba tebaamulaba kubo ng'ayimba ate baamulaba yafa mwaka ki kati abo aboogera bonna Kafeero agenza okufa nga abasinga bali 27 kati giri emyaka emeka giri emyaka 20 kakati bwe giba bwekityo olowooza nti abaogera kwaliko yali alina emyaka 20 by then kati naye ayagala kulizoninga nange kukyaliwo ng'oli ajja mu Kampala kati nzabo waliwo ekigambo kyentera okukozesa naye olwokuba abantu babadde tetuyomba nabo njabagamba nti bw'oba olina kyoyagala okubuuza okimbuuza bw'oba tokirina Robina waali bisirikirwa ekitegeeza mu bantu abo abawakana temuli ali myaka gyo ne bw'aba mwali bw'anaaba mwali atajja kubanga amanyi nti byenjogera byebyo kubanga buli omu akimanyi era oba kati njagala ogenda obuuze kuba basenkubuge bajja oluvannyuma ne beegatta Kafeero awo nze we nasaidingira ki nga ngenze ku mirimu gyange senkubuge ne babeera nga batambula naye n'olunaku Kafeero yafuna accident nga senkubuge balina sho okumunoonya baali tebamanyi wuwe baali balina kuntuukira ne mbavuga ne mbatwala awaka bamale okumulaba nga balina sho gye baali bategese wano nga era tugenda okutuukayo nga Kafeero yabadde alina okuggyako sho ya leero ssaawa 8 naye nga Kafeero yafunye accident ali mu nju mu buliri era zenkovu ze mwali mumulaba nazo epikipiki yali yamukubye tulina ekintu abantu kye bawogera mbu Kafeero okulyambala nnyo enkofiira eyo yalina enkovu ennene anti enkovu yagifunamu accident kuba Kafeero yali aguze epikipiki 450 oba simanyi oba munaabitegeera ng'erina sisi 405 laba bajaaji ya 10 sisi 10 eri yalina 405 olabye agapikipiki nga gundi yali ngaavuga yali gundi babayika ge bavuga bwetu gye yali aguze era yagimvugirako okwo twali tukoledde embalala nga tulina okulikoodinga teepu bagiyita tulerabira erya nga tulina okuva embalala tutuuke mu studio ku makya nagenda okutuuka wano nga nkakanyadde nga sirina bwe nva kuki
kumpeewo Kafeero ng'avuga piki simanyi era yalyoka neemukubako n'agivaako kuba yandimuse yali avuga piki byantuusa nkakanyadde bwe nti omusana gwamala kwaga okuvaako nga sisobola kugira kintu kyonna bwe nti ate nagituulako nga seesabise sikoze eki kuva Embarara paka Kampala kujja wano kukupa moto gundi we yali recording alina studio bwe twali tuzze neŋŋamba pikipiki ya Kafeero ngadduka kati ye bwe yamukuba ng'enkya sho ekiro yali alina gy'ava tugenda ne basenkubuge ne tumugjayo nga alina okuzannya oba mu mbeera ki oba mbeera ki ne bamukuba pain killers ajja n'amabwage nga tumaliriza abo abantu abalowooza nti Sekandi alimba era abalowooza nti lwaki avuddeyo nga Kafeero amaze kufa era abaffe aba ye yamuyimbira era nga ebintu ennyimba ezo zakwatayo nnyo lwaki ye tayimba endala boogera nga basiru oba wamagezi kyole oba wabakaki kakati kyenjagala okumanya nti oli bw'aba ne identity kati Kafeero yalina identity kweyaba nti neyayiiyanga ennyimba nga ziyinza maloboozi Kafeero gayikola ki gayimbiramu ne tunes omuntu kwamanyirako nga oluyimba lwa Kafeero bwe lutandika omanya nti oyo Kafeero yagenda okukola ki okuyimba kakati ono tayinza ate kuyimba ne bw'okiba kino oba oyagala oba toyagala tayinza kukwatayo ne Jim Reeves yayimba naye bwe yafa tewali yagamba nti kati kanyimbe kuba yali tayimba bw'omu waliwo abalala naye tebaddamu nankaniye kuyimba nga ye Abazi bayimbye naye be baali bayimba nabo tebayinza kuyimba nga bo ne emu yafa kati omwami omusajja yalingako yafa naye kati oli tayinza kujja n'ayimba nga bo naye ndowooza ya muntu atalina bwongo eyo gamba mbu lwaki ye takola kino gwe bw'oba wali owerekera omugagga kitegeeza naawe ojja enkyo gya gagga wala nga oli gwe wali owerekera anti bw'oba tojja gaggawala tolemeza nedda tekitegeeza nti obadde tomuwerekera ate era kiba kya busiru anti tokiyimbirira bw'obe ko si kuyimbirira oli akireyiminga kye tuyita credit ani abagimuwa omufu yafa kakati kyenjagala omanye olwaleero abantu baleme kulowooza naawe ate totegeera nnyo kati bw'obanga oli akoze eki kuva olaba nasose kulaga nti firimu ezo ze mulaba bwe ziggwa bateekawo amannya agayitawo bwe gati oba eyagiwandiika yafa oba ki bakulage nti naawe wali ki kati obudde buno Sekandi ayagala linnya liteekawo wali nedda kakati gwoba bw'olowooza you are entitled to your opinion omanya omuntu ne bw'aba nandowooza yakisibu eteero gimulekera kuba yiye kati siyinza kugikujjako endowoozayo nange nemba n'eyange nze nina eyange eŋŋamba nti lwakuba nti yakyogedde mwaba mubuukira abataabirabako mulowooza nti lwaki akyogera n'atayimbazize ye yayiiya nnyimba tekijja kujjawo nti yaziya era tetunafuya nze sinafuya Kafeero nti yali tayimba bombi baali bayiiya kyotagenda kusanga mu bantu balala Kafeero yali ayiiya era noono okuddira ennyimba ezo aziwoono ng'akirabye nti bw'anaaziwoono bwe zijja okutuna kuba olwedde ye yali alina ki ennyimba ng'ate akatale amaze kakola ki kifaanananga kati abategeera amangu bajja kitegeera oba nja kugamba nti kaabagezi bokka ogenda n'okola kampani kati waliwo otera ogenda Entebbe waliwo kampuni etambulirako erimu Entebbe Express highway emmotoka ezo si za muntu omu z'abantu bangi naye bw'oba oyagala okukola okwo ku luguudo olwo kyokola emmotoka olina gissa mu kampuni eyo n'oba ng'oli mabega waki wa kampuni eyo nga bw'olaba era n'Entebbe emmotoka eziri ku kisaawe ezirimu Entebbe airport taxi si za muntu omu kati abalina amagezi amatono aba alowooza ni zaaki za muntu omu olwokuba zonna alaba bwe zityo ate naye toyinza kugamba nti kati obanga naawe obaddemu n'emmotoka nga nnya lwaki gwe totandika kampuni yo aba batategeera bakyongera mangu kati ate ffe si bwe tulowooleza ffe kye tukola tumanya nti yali ayimba naye lwakuba nti mpozi foramu ebadde nkyamu mwayogerera nti baayogereramu tebabitegeera tebaamanya Kafeero n'entegeeragana gye baaliko nze nagitegeera era nzikiriziganya ne kyakola era ne Kafeero yali amaze okyendoosinga nti kyakola kituufu ennyimba yazimuwa n'aziyimba era yaziwandiika teyakyeganako n'olwaleero ne bw'onaabuuza
Namato ajja kulama kyo kituufu ennyimba yazikola ki era baali bakkaanya era kye kimu ekyateeka gundi ekyo kyamuwandiisisa nga permanent oba singa oba employee mu makula gita mu kulabako gita singers lwakuba ndi yali writer wa nnyimba. Njagala kumanya mwami Kakati omukulu Sekandi obudde buno asiikinga for what? Kakati anti ate ekibi bw'obuuza nze kati nga bw'ogambye nti oyagala kumanya kati nga bw'ogambye nti Sekandi ayagala appreciation sinnakyogerako oba nga bwe wanaawandika omanye ekigambo appreciation kirala ne credit byanjawulo kati bw'ogamba nti asiikinga appreciation oba olimba appreciation kuba kusiimibwa credit kutegeerekeka nti ye yakola kino bamanyi nga togamba nti essaati eno gundi kati yatunga olugoye luno nze bw'olwambala olugoye olwandibadde kuba yalutunga nti gundi yalukola ki naye bw'otaluteekako obeera tolaze bantu nti gundi yantungira kati gundi kyayagala nze nkimanyi bantu bamanye nti ayiiya ennyimba ekikeya ng'ekyo naye asobole okkifunamu